بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتنا مجفق الله الذي خلق الناس الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش ويتون دينسي نقلوا munnaku mukaaga oluvannyuma n'atebenkera ku arushiye. Allah tugamba mu Qur'ani ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah agamba saatondako majini n'abantu okujjako illa wa antum muslimun, okujjako nga nabatonda kunsinza. Okusinza Allah kizibu ate kyangu. Allah yakola abantu, yatonda abantu na mission ya kumutya, kumusinza. Bangi muffe okusinza Allah oba okumutya oba byonna ebifaanagana okusinza Allah tubizanyiramu. Allah okutonda omuntu kyamwanguyira nnyo okusinziira ku busobozi bwe, naye ate ffe engeri y'okusinzaamu Allah kitukaluubiriza nnyo. Obusobozi bwaffe, obusobozi tubulina, Allah yabutuwa naye tubuzanyiramu. Omuntu okutya Allah oba okusinza Allah kya bbeeyi. Allah yagaba ebyengera, yatuwa ebyengera biyitirivu: ekyengera ky'obulamu, ekyengera ky'obusiraamu, ekyengera ky'omuntu okuba nti ayogera, atambula, asobola okusaala, asobola okukola ibaada endala mpitirivu. Allah yatuwa obusobozi, yatuwa ekyengera ekyo n'ebimu ku byengera eby'ebbeeyi nga tubirabanga ebya wansi bwe busiraamu. Omuntu yenna okubeera omusiraamu si magezigo. Ssebo oba nnyabo, oli musiraamu si kuba nti taatawo musiraamu. Oli musiraamu si kuba nti maamawo musiraamu. Oli musiraamu si kuba nti ku muzikiti, si kuba nti ku kyalo kuliko emizikiti mingi, kuliko abasiraamu bangi. Awuli oli musiraamu lwakuba Allah bwe yasalawo, bwe yayagala. Ekyengera ekyo kyamaanyi, ni'matul islam, ekyengera ky'obusiraamu. Naye okubeera omusiraamu, ekyengera ekyo tusaana ne tubeera nga tetukizanyiramu. Kisaana omuntu yenna ekyengera ekyo eky'obusiraamu n'aba nga akirabanga ekigenda essaawa yonna. Allah wadde baganda baffe bangi ekyengera ekyo, akituwadde alhamdulillah. Baganda baffe bayitirivu abafunye ekyo ekyengera eky'obusiraamu, naye nga tebakirabanga kyengera. N'ebikolwa byabwe bakolanga we baagala, bakolanga we balaba. Ntya era nali nteekeddwa kuba musiraamu. Ani yakugamba? Allah yakugerera okubeera omusiraamu era asobola okujjako ekyo ekyengera. Omuntu yenna mu bulamu buno obw'ensi asaana n'atya Allahu tabaraka wa ta'ala. Obulamu bunene bwe tuwangaaliramu bwa kaseera, nga buli obwa kaseera ne ibaada yonna n'ekyengera kyonna ky'olina, kuba obulamu kyengera, naye ekyengera kyonna ky'olina nakyo kya kaseera. Tewaliiwo teeka nti teeka ojja kufa oli musiraamu. Okujjako batono Allah baasaasira, naye mwabo Allah baasaasira bakola batya okubeera nti beekuumira ku busiraamu? Baada magezi ga Allah, baada busobozi bwa Allah, oluvannyuma lw'obusobozi bwa Allah, kye bakola beekuumira nnyo ku ibaada, ku kumutya, ku kumusinza. Muntu yenna okutya Allahu tabaraka wa ta'ala alina okubeera nga alina niyya, ng'alina omutima ogulaga nti, alina okuba nga alina ekimulaga nti kino kyengera, obusiraamu ndi ku kyengera. Naye okubeera ku kyengera ekyo tetusobola kinnyonnyola kimalayo obulungi bwakyo. Ekyengera kino Allah wadde abantu bangi ekyengera ky'obusiraamu, n'akibajjako nga bakyali balamu. Oluusi n'akibajjako ng'oli tafunye na ssanyu
tafunye na busobozi bukola ibada ezisinga, Allah n'atwala ekyengera eky'obusiraamu. Oli abadde musiraamu newayita essaawa ntono n'akyuka, oli bazadde be basiraamu, maama ne taata, baganda be bonna baana 12, yekka yalimu nga atali musiraamu. Bisobokera ddala era gyebiri. Naye muntu yenna okutuuka ku ddaala oba okutuuka ku bikolwa ebyokuva mu busiraamu, baada Allah, shaitaani erina obubaka bwesindika mu mutima gw'omuntu. Shaitaani oba sitaani kale erina ebigambo, erina ebintu byesindika mu bifuba by'abasiraamu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi, esindika message embi mu mutima gw'omuntu, esindika obubaka obukyamu mu mitima gy'abasiraamu. Muntu asobola okubeera awo ng'atudde, shaitaani nemubuuza ani yakutonda, naga nti Allah. Nemala nemubuuza ani yatonda Allah. Bangi awo we bakoma. N'ava mu busiraamu naga nti gwe nsinza simumanyi. Shaitaani otudde awo, shaitaani nejja nekubuuza, eggwani Yusufu, ani yakutonda Allah, ani yazaala Allah. Ebibuuzo weebityo. Allah yatuwa obubaka bwonna bwonna. Shaitaani webangezze yekusindikira ebimeseji weebityo ebibi, Allah yatuwa obufulumiro. Bintu biyitirivu Allah bye yakola, naye nga shaitaani ejja n'ebijjawo. Shaitaani erwanyisa Allah. Abantu bangi Allah tugamba mu Qur'ani, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, alladhina yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghuti faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Amakulu abakkiriza, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, abakkiriza balwana mu kkubo lya Allah. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghuti, abakafiri oba abawakanyi balwana mu kkubo lyebyo ebitali Allah. Faqatilu awliya ash-shaytani, mubeere nga mulwana oba nga mulwanyisa sitaani. Kubanga inna kaida shaytana kana dha'ifa. Amakulu nti mazima enkoza shaytani nafu tuzisobola. Okola otyo okulwanyisa sitaani. Shaytani kasite kusindikira ebimeseji mu mutima, kasite kusindikira obubaka obukyamu, buleetera abantu bangi okuva mu busiraamu, buleetera abantu bangi okukola bye batalina kukola. Bantu bangi baluzinga trust mu Allah, balekerawo okwesiga Allah. Ate nga Allah, inna Allaha ma'as sabirin, Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Abo abeesiga Allah bangi, ababeera abagumiikiriza, Allah abasaasira ne beekuumira ku busiraamu n'abajjulula nga basiraamu. Shaitaani enyweza nnyo abantu abatateeka bwesige mu Allah tabaraka wa ta'ala. Olinga yamanyi nti kati kino tagumiikiriza, alwadde, shaitaani ng'esindika ekimeseji tikati oli mulwadde okola ki? Omwana agenda kukuvaako siri wala, genda ewa jjajja gundi, baako kye weekolera, bizinesi egenda. Shaitaani ebimeseji ebisindikira abantu abateesiga Allah, abatagumiikiriza. Ate nga kyannaku nyinza okugamba 7 ku 10, 9 ku 10 tebalina bugumiikiriza. Ate nga shaitaani awo weeyita mu kkubo eryo, oli tagumiikiriza, shaitaani ng'eyitaawo ng'emunyweza. Naye abasiraamu ffenna tulina okufaayo ennyo okulaba nti tulwanyisa sitaani. Inna kaida shaitaani kana dha'ifa, engoza sitaani nafu tuzisobola. Omuntu agenda kukola atya okuwona ebimeseji ebyo oba obutakutengula mutima
omuntu yenna shaitani wejja esobola okujja nekubuuza ani yakutonda noga nti Allah ni yatonda Allah ebyo kasita obiwulira qala amantu billahi thumma istaqim beera nga weesigamira Allah beera nga onywerera ku Allah beera nga okkiririza mu Allah oluvannyuma otebenkere otawakkale amantu billah kkiririza mu Allah muntu yenna bw'ofunanga ebimeseji ebya sitaani qala amantu billahi thumma istaqim beera nga onywerera mu Allah weesigamira Allah oluvannyuma otebenkere bintu biyitirivu bijja nga shaitani yebisindika gwe buli woobeera awo nga tolina bugumiikiriza shaitani n'ofuna ogumeseji ogwo n'abalina obugumiikiriza babifuna naye alina obugumiikiriza tagenda kutengulwa mutima kugenda eri sitaani kukola bintu bya sitaani byayagala alina obugumiikiriza yenna agenda kunywerera ku Allah agenda kwesigamira Allah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir n'ebirala bingi beera nga obikkiririzaamu atakkiririza mu Qur'ani ojja kuba osoma Qur'ani shaitani ekugambe kati byosoma tobimanyi osoma biki naye qala amantu billah zikiriza katonda shaitani ngedduka beera nga bwe kijjawo amantu billah zikiriza katonda kyolina okukola sitaani esindisa ebintu ebibi mu mutima gwo kubanga twakitegedde alladhi yuwaswisu fi suduri nnas sitaani esindika agameseji mu bifuba by'abasiraamu bifuba by'abakkiriza eby'abantu bonna nesindikamu ebintu ebikyamu ebintu ebitagasa ebibi ebikujja ku Allah buli woofunanga agalowooza agabye ekyokubiri kyoyinza okukola kuba ekyasoose qala amantu billah beera nga weesigamira Allah ekyokubiri kyoyinza okukola beera nga weerabira nnyo ebyo byekutaddeko nga weefuula bize n'emirimu emirala beera nga weefuula nnyo bize mu ibaada kubanga innahu laysa lahu sultani ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun Qur'ani eyo shaitani terina kifo mu maaso ga Allah innahu laysa lahu sultani ala alladhina amanu abakkiriza tegenda batengula wa ala rabbihim yatawakkalun abeesigamira Allah ne bagumiikiriza terina weegenda kukwata singa ogwa ku shaitani ekimeseji mu mutima gwo nga kya sitaani beera nga weebuzaabuza mu ibaada mu kutya Allah mu kubeera omugumiikiriza mu kwesigamira Allah bintu bingi ebitegeeza okwesigamira Allah byokola kusoma Qur'ani shaitani ngegenda ngedduka kutya Allah kwesigamira Allah kugumiikiriza omwana alwadde omwana afunye ekizibu beera nga ogumiikiriza sitaani buli weekukwata ku ssaawa esooka ekozesa amaanyi mayitirivu bantu bayitirivu buli wanaabeera awo buli wabeera awo nga sitaani ebaako kyekola buli wobeera awo ng'oli aido ngendereramu ki kwefuula bize mu ibaada kusoma Qur'ani la ilaha illa Allah kuddingana shahada kubanga afdalu dhikri la ilaha illa Allah okujjukira Allah okusinga koga nti ekisinzibwa okujjako Allah sitaani buli wejja weebuzeebuze nnyo mu dhikiri innahu laysa lahu sultani ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun aba batya Allah tesobola bakosa wa ala rabbihim yatawakkalun naba abeesigamira Allah abagumiikiriza
abakola ebintu bingi sitaani tesobola kusemberera, talina weeyita. Ekifo mu mutima kirimu Allah, kirimu kujjukira Allah. Omuntu yenna bw'ofunanga okunyeenyezebwa kwa sitaani n'ofuna ebimeseji ebibi ebya sitaani, beera ng'osaba nnyo Allah. Kyakusatu, beera ng'osaba nnyo Allah akusaasire, akugumye. Omwana afudde, sitaani weekozesa chance nti obadde ng'osaala, osiibye n'omalako, okoze buli ibaada, olaba Katonda bw'akuvuddemu, olabye kimeseji kijja mu mutima, togenda giraba ng'ekugamba. Ne byonna by'olowooza, byonna ebiri ku mutima ebibi, agantu agabi, shaitaani. Beera ng'osaba Allah, nga nti Allah nkusaba oŋŋumye, Allah nkusaba mbeere mu abo abagumiikiriza, Allah nkusaba onsaasire nywere. Kizibu nnyo okusanga abantu ddala ku mulembe guno nga bizinensi egudde yonna, kizimbe bakikubye bbomu. Kizibu nnyo okusooka n'agumiikiriza. Nyinza okugamba 95 ku 100. Kizibu okusooka okugumiikiriza. Kizibu okusooka okukola bye tulina okukola. Agenda kukola ki? Musajja nkubidde ekizimbe, kankole revenge. Revenge nyangu nnyo. Gamba Allah nkusaba oŋŋumye, Allah fulani gundi akoze kino, Allah musasule, naye ŋŋumya. Allah nkusaba omusaasire alongooke. Talina kubeera bw'atyo. Sitaani ekozesa nnyo chance ng'olina ebizibu, ekozesa nnyo chance ng'ekizibu kyakakutuukako, nebeera ng'osaba Allah. Allah nkusaba onsaasire oŋŋumye. Sitaani akutwala. Allah tukusaba, Allah nkusaba ŋŋumya. Amantu billah thumma istaqim. Beera nga weesigamira Allah. Kitwasoose okulaba. Tugambe ekyokubiri, beera nga weekuumira nnyo mu kusaba Allah. Beera nga weekuumira nnyo mu ibaada, weekuuma ng'oli bize. Omuntu yenna eyeekuumira mu ibaada tasobola kufuna kabenje kava mu shaitaani, kubanga abeera bize mu kutya Allah. Omutima yaguwa Allah. Mu mutima kafa akandigenzeemu sitaani kabaamu Allah. Kati muntu yenna ekyokusatu, kubeera ng'osaba ku Allah. Allah nkusaba oŋŋumye. Beera nga weekuumira nnyo mu kusaba, kubanga sitaani ekifo kyonna kyonna asobola okukizingako. Wa imma yanzaghannaka mina shaitaana nazghun. Shaitaani esindika agameseji agabi mu mitima gy'abasiraamu, mu mitima gyaffe. Beera ng'osaba nnyo Allah akutaase. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwekingiriza shaitaani. Allah ajja n'akugamba mu Qur'ani, fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazighun fasta'idh billah. Bw'olaba ng'ofunye agameseji agabi aga shaitaani, fasta'idh billah. Beera nga weekingiriza nago eri Allah. Weekingiriza otya? Fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Allah nkusaba sitaani, Allah nkingiriza shaitaani omukolimire. Allah agenda kutaasa. Ebintu bingi shaitaani mweyita, ne buli wooteekingiriza ng'otandika, buli woba ng'otandika omulimu gwonna, bw'oteekingiriza shaitaani, era bazibu
batono nnyo abagumalako. Shaitani tuwalabye ekifo ekisooka weeyita mu bizibu. Ebizibu bikuyinze weesinga okukozesa chance eyo nnene ku yo. Shaitani buli weeraba ng'olina ebizibu ebikwetimbyeko oba gwe byolabanga ebizibu nga si bizibu, awo weekozesa chance. Nega nti kaakati fulani Yusuf mukyala anobye. Egamba olabye obadde ng'osaala, osoma Qur'ani, osiiba mu muzikiti, ebyo tebigasa omukyala bye bimuvuddeko okugenda. Singa obadde ng'obeera waka oba n'ogenda naye mu bidongo yandibaddewo. Shaitani bwekola. Buli wooteesigamira Allah, shaitani weeyita. Buli woofuna ekizibu, shaitani weekozesa chance. Ne tulaba ekifo ekyokubiri shaitani weeyita mu ibaada. Ibaada ddala ng'etandika kikulu nnyo. Fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Allah atugamba mu Qur'ani, bw'obanga otandika okusoma Qur'ani, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Bw'obanga ogenda kusoma Qur'ani oba oyagadde okusoma Qur'ani, fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Beera nga weekingiriza eri Allah sitaani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Then otandika okusoma. Lwaki? Buli w'osoma Qur'ani oba buli w'okola ibaada, ekyokulabirako Qur'ani, buli w'osoma Qur'ani nga tosoose kwekingiriza nayo, tosoose kwekingiriza sitaani eri Allah, ogenda kuba otuuka mu makkati osoma oli mu surati Bakara aya ya 3 ogenda sitaani ekubuuze byosoma obitegeera. Kyekiraga nti Allah yabiwandiika. Gwani agambye nti bya Allah. Olaba bwe weeyogeza wekka, olaba bw'okola ABCD, shaitani awo weeyita. Ibaada buli w'ogikola, ennywevu eno gye njogerako Qur'ani kuba nzibu kusoma ate nnyangu kubakkiriza. Naye buli w'ogisoma nga tosoose kwekingiriza sitaani eri Allah, ogenda kufuna ebizibu eby'okuwankawanka. Ojja kusoma ebifu. Ojja kuba osoma Qur'ani mu munda tandika okubuuza, osomyewo wafu. Somawo bw'oti alhamdulillahi rabbil alamin. Gambye ate singa tosomyeyo wandisomye bw'oti ng'ekubuzaabuza. Ogenda kusoma etuuka ekubuuza ebitegeeza ki? Osobola okuba ng'omanya amakulu, ekubuuza ki ekiraga nti Allah yabiwandiika. Oweeyo ansa. Abatusooka bonna bye baasoma era obujulizi buubuno ABCD era ejja kuwangula. Lwaki? Batonnyo Allah baasaasira n'etamuwangula, naye ejja kuwangula. Lwaki? Tewasoose kwesigamira Allah, tewasoose kugyekingiriza ng'otandika okusoma. Sitaani bintu biyitirivu byekola. Naye nga tuzeeko ku Qur'ani katono, muntu yenna asoma Qur'ani, buli wooteekingiriza shaitani ogenda kusoma, otuuke osoma ebifu, otuuke obenga wakatandika okusoma ekuwugula omutima, otuuke ng'osoma ekubuuza bitegeeza ki? Byosoma obimanyi? Ani yabissa? Bigambo byani? Ng'owankawanka. Eggambe lyawe weebowa, ogende mu music otandika okuzina. Naye sitaani ky'ogenda okukola okumuwangula ng'osoma Qur'ani, sooka weekingirize. Fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Weekingirize sitaani ewa Allah. Allah nkusaba onkingirize sitaani omukolimire. Buli w'otakikola, chansi nnyingi sitaani okuwugula. Mikisa mingi sitaani gy'akozesa nga tosoose kwekingiriza. Neega nti kaakati ono akoze ABCD, neefuna weeyita, neewagaanya. Allah yennyini yakugamba ng'oggyeko Qur'ani, abula n'ofuna oli mu ibaada, oli mu kusaala, n'ofuna ekirowoozo mu swala ekibi, bisinga biva ku butasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. Oli mu kufuna wudhu, neega nti ogwo omukono wagumaze, totawaana.
fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Beera nga weekingiriza eri Allah sitaani. Beera nga weekingiriza sitaani ewa Allah. Bintu bingi byojja okuyitamu nga sitaani ekugaana. Sitaani ekugaana tokola bwoti. Kyokola kifu. Lwaki okoze bwoti? Naye fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Beera nga weekingiriza sitaani eri Allah. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Beera nga weekingiriza Allah. Buli wofuna ekimeseji ekikyamu mu mutima ekya sitaani, beera nga weekingiriza sitaani ewa Allah. Sitaani ekozesa amakubo mayitirivu. Tulabye ekkubo erisooka weeyita muntu ng'alina ebizibu. Bizibu biyitirivu nnyo weeyita. Oluusi sina bizibu, oli akiraba ng'ekizibu. Ne buli w'olaba ng'ekintu si kyekisaanye okubeera mu mutima ng'ogamba lwaki nze. Kyansi nnene nnyo sitaani okukozesa awo. Kyansi nnene nnyo okuba nti okola ibaada, ekifo ekyokubiri sitaani waayita mu ibaada, okuba nti okola ibaada sitaani n'akuwamba. Batono nnyo. Naye abo abatono beeba abeekingiriza eri Allah sitaani. Sigamba nti beera ng'okola ibaada wokka wokka weekingirize. Abula buli w'obeera ng'owulira ekizibu kya sitaani, buli w'obeera ne woba towulira kizibu kyonna, toyina kimeseji kyonna mu mutima gwo, beera nga fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Beera nga weekingiriza sitaani. Sitaani yayita mu makubo mayitirivu. Ekkubo erisooka mu bizibu, lyekkubo eriri maini weeyita. Lwaki? Omuntu buli waafuna ekizibu bw'atagumiikiriza, bw'ateesigamira Allah, afuna okutomerwa shaitaani agalowooza agabi, shaitaani agasindika mu mutima. Kuba twakitegedde alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi, esindika agameseji agabi mu mutima gw'omuntu, esindika obubaka obukyamu mu mitima gy'abakkiriza, mu mitima gy'abantu bonna. Goyinza okuba oli awo osoma Qur'ani netandika okubuuza by'osoma obimanyi? Nti sibimanyi. Ki ekiraga nti bigambo bya Allah? Bw'oba tomanyi ansa simanyi. Ani yabissa? Simanyi. Allah yagambako nti ye yabissa? Nedda. Ago gonna agabuuzo sitaani ayitamu. Kyova olaba oluvannyuma lw'okuba nti ogyekingiriza, ekiri maini kyensembyayo ky'oyinza okuyitamu okuwangula sitaani, kuba nti weekuumira mu kusoma. Muntu yenna yeekuumira mu kunoonya ilmu, buli kibuuzo sitaani kyebuuza ojja kuba okimanyi nti kaakati gwe ani yakutonda? Allah. Ani yamutonda? Nti Allah kuva dda waali. Ani yamuzaala? Ng'osoma Ikhlas, ng'osoma Qul huwa Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad, tazaala era teyazaalibwa, oba ogiwangudde. Walam yakul lahu kufuwan ahad, teri kimwefaanaanyiriza. Oba ogiwangudde naye oba tomanyi, gwe kennyini ogenda sigala mu birowoozo ebikyamu nti naye kituufu maze emyaka 2 nsaala nga sigaggawala. Sitaani weeyita, naye mu kuyitaawo sitaani eryekkubo lyekozesa lye lisinga okuba maini. Ejja na bibuuzo, sitaani ebuuza. Ejja na bibuuzo byokka byokka, tejja na ansa. Oluusi ansa ezireeta naye maini bibuuzo. Gwe kasita weebuuza nti naye ani yantonda, ng'ereeta ansa. Naye ng'ebiseera ebisinga ereeta bibuuzo, ate ebibuuzo ebikyalengi ng'abo batamanyi ddiini. Kyenva nkukubiriza okunoonya irimu, ampuliriza. Kyenva nkukubiriza okunoonya okutegeera Allah eyakutonda
bw'oba tomanyi yakutonda aga message ago gangu nnyo okutengula. Message ezo za sitaani nyangu nnyo okukyusa. Kubeebuuza ekibuuzo kimu n'onoonya ansa nga 10 tegwani yakutonda. Allah. Naye Allah ye yantonda. Naye lwaki waba ye yantonda, lwaki ABCD? Neekubuuza wali omulabyeko nti nedda. Lwaki osinza ky'otamanyi? Sitaani bibuuzo. Ampuliriza, buli bw'oba ng'olina irimu, buli bw'oba ng'omanya eddiini, sitaani neekubuuza, ogenda kuba ne ansa ey'okujyanukula. Ogenda kuba n'ekyo eky'okuddamu. Sitaani ng'ekubuuzizza, ojja kuba n'ekyo, ojja kuba osobola ogikyalenjinga. Bye tusomyeko wanene bye tujjukanyizza, ojja kuba obimanyi nti kaakati nkole ntya. Weesigamire Allah, amantu billah, nzikiriza Katonda. Buli wejja n'ekintu, ekintu ekisinga obukulu kugiga nti ssebo, amantu billah, nzikiriza Katonda. Beera nga weekuumiza nnyo ekigambo kya shahada ku lulimi lwo. Abampuliriza abalungi, shahada tetugireeta nga tusiramuka nti weekoma. Shahada tetugireeta nti tusiramuka, oli asiramuse n'alyoka si wokka. Eno mpagi ya Busiraamu nga weeri empagi shahada erina okwekuumira ku lulimi lwo. Nnyinza okugamba obulamu bwo bwonna yadde kizibu naye lwana. Allah yategeka empagi zino eno nga zonna bwazipanze bwe buzibu bwazo. Shahada nyangu naye ate nzibu. Nzibu etya? Nzibu okuteeka ku mutima. Nyangu nnyo okwogera era nyangu okuteeka ku mutima. Allah baasaasidde n'abawo okumutegeera, naye ate nyangu nzibu okuteeka ku mutima eri abo abatamanyi Katonda. Ekigambo shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah, tekikoma nga tusiramuka. Kibeerawo obulamu bwaffe bwonna bwonna. Buli bw'obeerawo ng'otudde n'okyogera, ye dhikiri esinga. Afdalu dhikiri la ilaha illa Allah. Dhikiri esinga kuba nteri kisinzibwa okujjako Allah kuddingana ekyo kigambo. Abampuliriza abalungi, shahada okugikuumiza ku lulimi kikulu. Allah ayisirizaamu nnyo, sitaani n'akubeera wala, shaitaani n'ekubeera wala. La ilaha illa Allah Muhammad. N'oba ng'oli mu bintu byo otuddaawo, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Ebintu ebitegeeza obwomu bwa Allah n'oba ng'obireeta, teri kisinzibwa okujjako Allah. Sitaani nzibu nnyo bw'etegeera nti kati ono baamuntwalako ejja katono kuba ebeetya okuswala. Bw'etegeera nti fulani gundi Yusufu ali wa Allah ejja katono. Lwaki? Emanya nti ono baamuntwalako. Buli w'ogikuba penalty eba eswala, esobola obutaddira ddala yadde nga kyekizibu. Okwekuumiza shahada ku lulimi lwo kikulu. Si gwe guba omulundi ogusembayo okugyogera. Omulundi ogusembayo okugyogera obeere ng'ofudde. Obeere ng'ekigambo ekisembayo shahada Allah asobola okusaasira neba nga yesembye ku lulimi lwo. Lwaki? Man kana akhiri kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kyetukolerera bw'osembyayo shahada, oyo yenna asembyayo shahada ku lulimi lwe afuna ejjana. Kati weebuuzeemu, si gy'osembezaayo naye obadde ng'ojja ogiddiŋŋana, ojja ogyogera. Shaitaani ng'ogiwanguliraawo. Shaitaani buli weemanya nti ono sawa zino gyogedde, wewe badde ejja n'oga la ilaha illa Allah, tekisinzibwa okujjako Allah ng'eddayo. Ate abasinza Allah bakola ebya sitaani, sitaani akola opposite n'ebya Allah. Buli sitaani wabeerawo opposite n'ebya Allah. Sitaani waayita wa twakitegedde ng'olina ebizibu. Ekyokubiri mu ibaada.
ekyokusatu waayita sitaani ayita nnyo mu bifo eby'obwononefu. Sitaani ayita nnyo mu bifo by'obwononefu. Lwaki? Ge maka ge wasiiba mu bidongo wabeera awantu ewakolebwa shiriki sitaani tavaawo. Awantu ewabeera ebintu eby'obwononefu, abamisinga eswala, abazannya betingi, awakuŋŋaanira abafuuyi b'enjaga, abali b'amayirungi, sitaani tavaawo. Buli we weekuumira mu bifo eby'obwononefu sitaani nnyangu nnyo yakutomera. Era ekutomera n'agamesegi ge twategedde. Ani yakutonda? Allah. Ani yamutonda? Ani amuzaala? Beera nga weekingiriza sitaani ampuliriza. Bintu bingi ebikolwa biyitirivu ebya sitaani. Sitaani waayita okutuukako wangi, naye ate wooyita okumwewala we watono. W'obeera oba ng'obadde ebifo ebibi sitaani abeerawo, olina kukola ki? Kwekuumira mu bifo birungi, bifo bitukuvu. Tova mu masjidi. Ku mulimu w'obeera tobeera mu mboozi za kugeya, mboozi za kuvuma. Sitaani ogenda kumwewala. Gy'owangaalira ew'omukyala tokola bintu bibi byesittaza. Towemula baana bo. Tokola bintu bya shaitaani ewaka. Buli wokola ebintu ebibi ennyumba yeesiba mu musiki, shaitaani tegenda kuvaamu. Bal omusaalo guli wali bbali, musiki ali wano, shaitaani ebeerawo. Ky'olina okukola ki? Kwewala bifo bikyamu. Eyo nayo nsonga nkulu, okwewala sitaani. Agameseja ga sitaani gaba tegagenda nakujja. Kasita oba nga weekuumira masjidi, weekuumira mu bifo ebirungi, obeera ku mulimu gwo, fayini mulimu, tewabeerayo nti ibaada njereere, okola mulimu ki? Ndi muzimbi. Tobeera mu bifo bya kugeya bantu. Akupoota bw'aba ageya, mugambe lekeraawo, oba ofune poota omulala atageya. Kubanga buli lwageya, buli lw'owulira oba owulira ebigambo ebibi, gwe banyumiza n'oli anyumya, muli ku nnyama ya muntu mulya. Beera nga akunyumiza tomuddamu. Otya okumugamba nti lekera, tomuddamu. Kuba buli w'oyogera n'ogaa nti oba omuwa gwahedi y'emboozi. Ate emboozi embi kawulu zuuru. Byageya tabimanyi, byayogera bifu. Buli w'obeera mu bifo ebito shaitaani tebulawo. Buli w'obeera mu bifo ebifaananawo ebito sitaani tavaawo. Naye ogenda kukola otya? Bifo biveemu ebikyamu. Ewali amakolero g'amazambi beera nga weewalawo. Ewali ebintu ebikyamu, eby'obuwemu, ebintu ebikyamu ebibi, beera ng'ovaawo. Sitaani akwatagana na bibi byokka byokka. Shaitaani ekwatagana n'amazambi gokka. Tekola bintu birungi. Beera nga weewala ebifo shaitaani mwebeera. Shaitaani mwebeera nga ekola amazambi. Beera nga obivaako. Beera nga obyewala. Beera nga weekingiriza nnyo ewa Allah. Ebintu bya sitaani bingi n'okuba nga tosobola bimalayo. Naye ekikulu olabanga ebintu ebya sitaani, ofunye ekimeseji ku mutima, beera nga onoonya engeri gy'okyewalamu. Ng'ezimu ku ngeri ze tulabyeko, esooka beera nga weesigamira Allah. Qaala amantu billahi thumma astaqimu. Beera nga weesigamira Allah, oluvannyuma otebenkere, oluvannyuma onywere. Olabye agameseji agabi aga sitaani, ekyokubiri kye twalabye, beera nga ogumiikiriza nga bw'osaba Allah akutaase. Muntu yenna atali mugumiikiriza kyansi nnene nnyo ey'okutomerwa agameseji agabi aga sitaani. Twalabye ekyokusatu ky'olina okukola sitaani nga zze ofunye ebimeseji ebibi mu mutima
ebya sitaani beera nga fastaidh billahi min ashaitani rajim. Lwaki? innahu laisa lahu sultani ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Talina kifo mu mitima gy'abo abakkiriza mu Allah era abo abatya ennyo Allah abamwesigamira abagumiikiriza talina kifo mu mitima gyabwe. Emitima gy'abantu mweyingira beba abakola opposite ku ebyo kukkiriza Allah, atakkiriza ng'emulumba, kubeera mugumiikiriza atagumiikiriza ng'emufuŋŋana, ng'ekola ebintu bingi oluusi ebikujja ne mu busiraamu. Naye kikulu kubeera ng'oyiye engeri. Tulabye engeri ey'okuna gy'oyinza okuvaamu sitaani gy'oyinza okumwewalamu okusindikira ebimesegi, kwe kubanga ova mu bifo eby'obwonoonefu, ebifo ebikyamu, ebifo ebibi byolaba nti birimu obwonoonefu, ebifo byolaba nti birimu opposite y'okutya Allah, y'okusinza. Bali bageya, bali bavuma, bawemula, bali bakola amazambi mangi, beera ng'obyewala. Bifo oluusi tebakoleramu mazambi naye nga bimanyikiddwa bifo bya bwonoonefu. Essaawa eyo temuli mazambi naye sitaani tavaamu. Ebiseera ebisinga oli ayinza okubeera mu kifo nga bategekerawo bivvulu, tavaawo. Fine, tewali muyimbi ssaawa eyo naye sitaani ye abeerawo, alinda kaakati ajja yenna alina omumufuŋŋana. Beera nga weewala ebimesegi bya sitaani ebibi. Ng'okola ki? Ng'ova mu kifo ekyo ekirimu amazambya, kye bakoleramu amazambi, ekifo ekibi. Twalabye ekyokutaano kwe kuba nti onoonya irimu. Kye nabadde nina okusembyayo era kye nsembyayo. Muntu yenna omunoonya wa irimu alina ebirungi bingi. Era omuntu yenna anoonya irimu, asoma irimu, yentandikwa y'okutya Allah obulungi, entandikwa y'okukola ibaada entuufu, entandikwa y'okukola ebyo y'okukola y'okwesigamira Allah, y'okutegeera Allah, y'okutegeera obusiraamu, y'okutegeera buli kimu Allah kuno ku nsi kye tukola Allah akiteeka mu Qur'ani. Naye oba togimanyi ogenda kutomera. Kati omuntu anoonya irimu agenda kufuna chance nnene ey'okwewala sitaani. Atya nga waayita wonna buli message gyesindika sitaani ekyokuddamu akimanyi. Nga buli message sitaani gyasindika amanyi answer. Fa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazighun fastaidh billah. Wekingiriza Allah. Togenda kitegeera ekyo okujjako ng'osomye. Togenda kutegeera amantu billahi thumma staqimu okujjako ng'onoonyeza irimu. Ebisinga otubonyaabonya muno mu nsi oli okutunuulira emaali ya munne naga nti lwaki ono ansinga, okutunuulira ebikusinga n'owankawanka ku duniya. Ekituleetera okuwankawanka, major reason butamanya ddiini. Ate era sitaani naawe eyitawo. Kyova olaba kyensembyezaayo, sitaani yayita nnyo mu muntu atamanyi ddiini. Ono munafu nnyo, talina kyamanyi. Tulina baganda baffe bangi basiramuseeko, n'asiramuka mu weeks 2 n'adduka naga biri bizibu. Abasiraamu ebyo bakola bizibu. Naye lwaki si bizibu? Butabitegeera kye kibifuula ebizibu. Ampuliriza, obutayimirizaawo swala, ekimu ku solution y'okuyimirizaawo esswala gitegeere. Obutasoma Qur'ani togimanyi. Major reason y'ebyo ebitufuŋŋanya ku nsi, ebituleetera obutamanya kino gundi, obutuleetera okukola amazambi, butamanya. Oli tamanyi swala, omusuubidde kusaala biki? Okwesigamira Allah takimanyi. Muswala agenda kwesigamira atya Allah? Okukola ibaada, shaitaani weeraba omuntu eyeekuumidde ennyo mu ibaada ejja katono, naye ogenda kukola otya ibaada z'otamanyi. Beera nga mwana wattu ampuliriza osoma. Beera nga buli ekitegeeza okusoma, buli woolaba ekikwongerako ku irimu, beera ng'osoma. Kizibu nnyo ate kyangu. Muntu buli walozaako kukitegeeza irimu, buli walozaako kukitegeeza Allah,
n'ategeera ku Allah katonotono ate yeeyongera kusoma. Yali sheekhi ayitibwa Imaamu Nawawi nga nfundikira. Imaamu Nawawi yali mu myaka nga 4 yali asoma nga byasomaga nti myaka wenaweza emyaka 4 sigenda kuddamu kusoma, ngenda tandika kukola ibada. Bwe yatuuka mu myaka 4 yagenda okulaba tannasoma, naye nga irimu gye yalina nyinza okugamba essaawa zino tewali agirina ku mulembe guno gwe tuliko. Ku myaka 4 we yagambye nti sirina kye mmanyi, essaawa zino tewali akyenka n'ekyo kye yagala sirina kye mmanyi. Lwaki? Kyenjagaddemu ki? Buli lw'osoma oba weekuba ddoozi y'okweyongera okumanya. Buli weekuba ddoozi y'okweyongera okumanya oba weeyongera okwagala okumanya. Kaakati qul huwa Allahu ahad enjiyize, ate falaki nga nayo ogisoma, ate surati Takathur ng'ogisoma, surati Muzammiru paka ku Bakara yonna ng'ofuuka hafidhu. Qur'ani ng'edda mu mutwe, byonna byonna eby'ekikulu kya byonna, omulamwa gwabyo kusoma. Buli lw'onoosoma kigenda kukuyambako okuba ne ansa zoyanukula sitaani. Muntu agenda kugumiikiriza okujjako ng'amanyi. Abatamanyi agenda kubeera kati ngumiikirize ki ng'omwana afudde. Allah tagenda kubeera ku sayidi yo, kuba inna Allaha ma'a sabirin. Allah liwe muna abagumiikiriza. Sitaani buli w'onoobeera awo nga tomanyi irimu, tolina ky'omanyi, kuba tolina solution yaga message, nga tolina ky'omanyi egenda kuba esindika kakati mwana afudde, kyokka otudde, dduka bako kyokola nga naawe odduka. Naye ekikulu kya byonna kunoonya irimu. Abampuliriza abalungi, ekigambo kino nkiruddeko nnyo era gwabadde mulamwa kyabadde kigendererwa okukisembyayo nga kyenjagalamu ki? Okutegeera binene byonna bye twejjukanyiza kusoma, kutegeera definition yaabyo, kwengola kugaziwa mu ebyo. Omusomo munene nnyo, naye olw'obudde tukwatako ne tufunzaako akatono akanaayingira mu mitwe gyammwe, akatono olw'okuba tuli bize bulamu bw'ensi. Naye ng'ekikulu kya byonna irimu okusoma. Nfundikira nga mbakubiriza okunoonya irimu n'okusaba Allah atusaasire ffenna tusome, atusaasire ffenna atukingiriza shaitaani. Allah tumusaba atusaasire, atuyambe meseji za sitaani aziteeke wala, atusaasire tube ne ansa ez'okwanukula shaitaani, atusaasire tubeere mu abo abasiraamu abamutya, abagumiikiriza, abamwesigamira. Buli w'obeera ng'otya Allah ng'omwesigamira nga oli mugumiikiriza, kijja kuba kizibu nnyo okufeesinga ebintu bya shaitaani, ebimeseji bya shaitaani ebibi. Beera nga weekuumira nnyo ku kusaba Allah, weekuumira nnyo ku kusoma bingi, naye tumusaba Allah atusaasire nabyo, atuwenga solution z'okuva mu mbeera bwe ziti embi za sitaani. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.